Butere tukomye wali kuchenda munana katonyeze musanvu era ngoli mu program yo mukwane nganzi program muwanguzi tawanika engalo n'akalulu mukwano tuziddiza Katonda oyo omunene oyo asobola okusumulula obulamu bwaffe mu buli mbeera yonna ne bw'obaluddawa waliwo ekyandiikibwa ekyensanyusa mukyala Sophie amasimu gaagano gayitingana kiri mu Yeremiya 16:16 kigamba nti nditumya abavubi ne babavuba nditumya abayizi ne babayigga oba baakuteeka mu nsozi oba baakuteeka mu nnyanja oba baakuteeka mu muti oba baakwambaza lugoye oba baakuyoola ttaka waliwo Katonda asinga amalogo era ng'asobola okujjayo 2019 ajja kujjayo mukwano mukyala Sophie tweyongereyo mu maaso mu ddakiika zaffe eziddako waliwo akataleke kakoosobola okwogerayo nkwadde eddakiika 5 zokka kaakati ntandika okurekodinga nalina essimu ng'erina 16 GB nga ejjula entawaanya nkama nampa ekisa nengula essimu nengula iPhone ng'erina 128 GB naye ng'ate bannange bakomplaininga abuzitowa nnyo tebugira negamba nengezaako okukendeeza essimu negaana paka nasaba mukama mukama kati mpe essimu esobola okuweereza buki bu MBs obutono abe Uganda bwe basobola kubanga abebweru nga babusobola era nga bo tebakomplaininga naye abe Uganda nga bagamba banne ngate bambi babutambuza nabo okuwa abantu baabwe naye nga sente nyingi nnyo kati Katonda nampa omukisa nampa iPhone 9 Plus ng'erina 128 GB kati gyenkozesa ebawa eyo tekoowa nembeera nga ndi mu group nga 32 eza MCF ne group endala ez'abantu abalala waliwo abantu abalala bempa n'abalala ba individuals bempa amina ekyo kikoze kubanga naawe Katonda akuweeredde omukisa ambeeredde wate kuwulira ne bw'ogaana otya ekiseera kijja kutuuka owulire era owulire kuba naye nasooka neŋŋaana nga nfuluma wabweru nentuula ku kkubo nendaba emmotoka bwe basinza nenzirayo nenzina ko Mukama kankozesa omulogo nkuba ye yajja okusooka okuwulira wa Pastor Kayuwa naye oyo Katonda gwe najjukiranga owewa Pastor Kayuwa gwe najjukiranga neŋŋamba oyo nagenda nenzaala omwana wange wa mulongo nga mulema nga benyiga mu lubuto ekigere ne mutwali wa Pastor Kayuwa n'amusabira bwe yamusabira n'angamba nti kakati omanyi omwana ono mutwale Rubaga ne mutwale Rubaga kati akuba akapiira wakabyera musirikale kati w'amagye tozannyikako abaana bonna Katonda aba positioninze amina mikwana balungi twagala okuba mu kaseera kano nga tuyingirako mu masimu gaffe ndooza mukyala Sophie tumukunoonyeza nebbanga abantu badde wano nga bakunoonya naye nga nange sinnaggwako naye nga bw'okirabye omwoyo omutukuvu bw'ayigga bulijjo kyenkugamba nti omwoyo omutukuvu yatuyiggira abaki era se baamala n'abatuyiggira ne tubagwako mikwana balungi totya tofaayo obuwanguzi bwaffe bwonna tugenda kubanga tubuyingiramu mu ddakiika zino katugendeko mu masimu mu ddakiika zaffe entono ennyo zino alo wangi munnange yesu yeebazibwe nnyo aweebwa ekitiibwa omuweereza waffe omwanguzi waffe yesu yeebazibwe nnyo nyabo munnange weebale kuwangula kitiibwa kya Mukama ono Stella Joy Kibulimirwako Center munnange nze omu ku muntu mbadde nsiga engoye naye nga neegendereza nnyo naye ate bw'obwadde obujulizi obwo neŋŋamba Mukama ayongere okunsaasira bannange Mukama akutuweera omukisa era twebaza olwamutundwe weebale kuwangula Mukama yeebale kutaasa nomba kidde Mukama akumpeera omukisa amina akaseera mmanyi nina katono nnyo abali ku live chat sisobodde kubasoma naye mwenna muvuddeyo olwaleero mbeewuunyiza mu bumooli mwenna muvuddeyo olw'omukyalo ono Sophie kitegeeza alina omulimu omunene nange nno wembaako nzekka muveeyo bwe mutyo allo munnange
Pastor Jeje Mukama aweebwa ekitiibwa wangi Biki okuva Kajansi. ye maama Mukama olw'omuwanguzi bane Pastor Jeje Katonda alina plan ennungi eri obulamu bwaffe atupangira wadde tomumanyi ne namupangirayo omukyala n'afuna ne passport ng'abantu bagenda ne bakabira simanyi ezo visa za UK America naye n'agenda bugenzi n'agifuna nga mazima Katonda apanga n'empapula mu myaka ebiri Pastor Jeje ekitiibwa kizza Mukama bawo omukisa. Amina amina hallo aweebwa ekitiibwa munnange nga Katonda olw'omuwanguzi amanya gange bamututa mu kisasa Mukama yeebali muwanguza Amina okuwangula eddogo munnaye Katonda aba ataddewo okuwangula. amina amina abeebwe lindoza bajja kusanga ku WhatsApp okwo ono agambye did she forgive the person who bewitched namusonyiwa naye ate ye mukaawo okusinga nze anti eddogo lyagaana okukola okay ono agambye nti God bless you Sophie, you don't know how you have ministered to us through audios with the Eunice mukyala Eunice twebaza Katonda nti nno mukyala Sophie amaze n'atuuka bulijjo akumbuuza era kyemmanyi nti yasigaddeyo ng'akola omulimu ogwo olw'ekisa kya Katonda. May the Lord God grant you your heart desire. Mukama akuwe kyeweekola ki kyeweetaagisa. What has amazed me is recording in the toilet. God bless you. Munange bwe bunkenke bwabeerako naye ng'ayagala obuweereza butuuke yonna gy'oli. Hallo. Wale tuweereza musumba Jeje. Amina taata. Yesu yeebazibwe. Amina. Yesu yeebazibwe omuwanguzi waffe. Amina. Weebale kuwangula munnange. Kitiibwa kya Mukama ssebo. Amanya nwagaba eri okuva mu ttiimu tugenda mu ggulu banange twebaza Katonda oyo akola ebikulu ebyewuunyisa. Mu butuufu Katonda yakukolera ebyewuunyisa. Amina. Faayo. Mukama abampeera omukisa. Amina. Ono agambye nti Sophie nali manyi nti oli mukyala muto omuwala muto nnyo kubanga abawana abato be babeera nnyo committed bwe batyo naye weebale kubanga otusindikira bu audios obwo. May God bless you. Amina. Hallelujah. Mukwa allo. Yesu yabazibwa musumba Jeje. Aweebwa ekitiibwa. Ono yogerako ne mukyala mukisa okuva e Bulenga. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwa nnyo. Amina nnyabo. Twebaza Mukama kuba obuwanguzi. Amina. Kaakati ebisusunde ebyakusulanga byo byagenda bitya. Ebisulo byagenda bikendeera mpola mpola kubanga kati ninawo just ku mukono kuno kwokka naye mmanyi wennaddirayo nja kuba nsumulukuse. Amina. Mukama banesefi Mukama akw'omukisa omunene okulikodinga bannange. Abantu bonna bakwebaza kulikodinga mumubuuze ku bibuuzo naye nammwe bannange nga mutukuba ebibuuzo abeebweru. Hallo munnange. Wangi Mukama yeebaze Pastor Jeje. yongeza kale ku ddoboozi taata. Amina. Mukama yeebaze Pastor Jeje. Amina. Mukama yeebaze omuwanguzi waffe. Amina ssebo. Nze Wanyama Innocent eno mugongo. Banange ze neebaza Mukama olw'omuwanguzi waffe oyo kubanga nzinza munnya amaanyi. Amina. Neebaza Mukama era Mukama amwongere omukisa. Amina. Amuwere ddala mu famire ye yonna. Amina. Mukama abawe omukisa. Amina. Mukyala Sophie omukisa guguno bakuyita kugonnomola kugonnomola kw'omukisa. Omukyala Michelle yaggulawo akawunti nange eya ono juice abawanguzi ababeera bamukoze eki nga tweyanziza ababeera bamutuuse ku ntikko. So naawe olwaleero ku akawunti yo mukyala admin ajja kubuulira ezisigaddeyo naye akamukyala Sophie kakyaliyo. So bwe tuva wano agenda wali ku kantini z'emutundu awo mukyala Sophie apiikingewo. Tulinawo braka karanti esikuba akalango wano munnange ne bangira n'okusasula ssente ajja kubanga apiikingawo kaana akola atya kaana anywa emishero akagulidde.
mukama kwenye omukisa maama mukama amuwa omukisa Michelle ono agambye nti how old is she does the hope to get married again bakutandise waliwo byembuseemu I really got married again but still it didn't work kubanga era nali sinnalokoka tebyakola nga watuuka UK waddamu n'ofumbirwa nga sinnaba nga ntandise okusoma ku university naddamu n'enfumbirwa ne bitawakinga kuba omuntu yalina motives ndala ne tulemaganwa okay kati essuubi gyeriri oba bewandiise ate bogattibwa empotoddamu bannange yakukubako ekiba boundaries kale natusooke tweyongere mu maaso praise God omuwanguzi ekyemyaka mwe mukibuuza Aunt Sophie ajja kitubuulira emyaka asussa 5 myaka asussa 5 ebisigadde weemanyire ono agambye ati I've really been blessed today Trudy bwati bwagambye can I reach mukyala Sophie I live in UK okay mukwano titujja olwa safety yaffe ajja kubanga mujja kwatagana mugamba alabe blessed be God group aginoonye okay I've really been blessed glory be to God tusigazayo aluwa kaseera kadduse hallo munange hallo wangi olubali kuweereza nnyabo amina amapangidikisani wano eruweero okusookera ddala neebaza mukama katonda ku lw'ekisa kyeyateeka ku mukyalo oyo ate neneebaza omukyalo oyo olw'okwewaayo okugumiikiriza mukama kubanga singa teyagumiikiriza ebyo byonna teyali bitegedde naye bwe yeewaayo n'agumiikiriza mukama katonda n'ayokafulamuye amina Pastor Jejo manyi nti waliwo yampa emmotoka olw'okurekodinga bakuwaki emmotoka waliwo omukyalo omu katonda yamugamba mpa emmotoka ye ebweru eyo n'asooka agiremera nga etwala abaana kusomera ate obudde bwali bwa bunyogovu naye lumu yali efunye accident bwe yawona bw'ati accident nemuga nti wagaanira emmotoka ya Sophie kwolwo yaŋŋamba nona emmotoka yo oba mbuulira wooli njikuleetere lawo no producer wini bwali ye naasula wano buli kiro n'emisana ekyamagero kikutomere mu linnya lya Yesu olwa Sophie yafunyeyo ekyakulikodinga amiina ate ffe katule twegazanye bwegazanye nona agambye atya mukama amwenye omukisa omukyalo oyo yakikolera Sophie. My name is Marina. Okay banange manyi messages nyingi naye bagenda kunsonyiwa aba messages wine UK tukulabye mukwano oyogedde bwotyo kati kaduse allo insulira ku ddoboozi taata twanguwe amina amanya abantu Steven kuzi mukama yebazibu amina yongera ku ddoboozi taata okay wanagambye ati Sophie sending you love from Wangstawanika group 2 and buzo musumbawo group 10 okay bakutumidde nnyo mutabani w'omukulu ali ku ki is the mother born again bigatte Sophie mutabani wange omukulu civil engineer ate nga muyimbi ate asomesa kuyimba asomesa instruments school music school ne choirs atendeka choirs. Okay. Onagame thanks a lot banalongo tuli banalongo babiri nanti kati Dr. Stephen yakitegeera we need that anointing today of twins thanks amen mukama yebazi wa mwanguzi waffe abasigadde bajja kubuuzaako nga mwebuuza nga bwe bakumanyi batumidde nnyo Eunice mutumidde nnyo Evelyn mutumidde nnyo Rachel US mutumidde nnyo bannange bonna bitwa recordings liyo mbagala nnyo mwebale kukola mulimu mwebale kusupportinga shan nkutumidde naawe mwebale omulimu gwe mukola blessed be God MCF diaspora
mbatumidde nnyo bonna bamembers abalimu Immaculate nkwagala nnyo. Okay. Mikwano abalungi tetusobola kuwa address ya mukyala Sophie Wamukisa wasangibwa olwa security papasi. Naye nga mmanyi nti omwoyo wa Mukama akoze omulimu ogw'ettendo tugenda kunoonya Katonda era agenda tubeerera ensonga. Akaseera kange nno kaakano ko kangobedde ddala. Sending you love from Scotland, UK. Era abantu obajje mu Bumooli bannange, obajje mu Jennifer UK, nkwagala non Sophie. Akaseera mukwano keeko mu ddakiika zino munzikirize twebaze bwebaze omwoyo wa Mukama yakikoledde Sophie. Ate nafe agenda kitukolera 2019. Mwesibeeko Yesu tomuvaako agenda kukola omulimu ogw'ettendo. Mu ddakiika ezifaanana bwe ziti munzikirize gw'atannalokoka abadde alengera abalokole n'obagamba baleekaana ogenda mu music n'odduka emisinde ng'ekigambo kitandise. Njagala buke kaseerako kakati oteeka emikono gyo mu kifuba mukwano ddemu ebigambo bino obyatule. Yesu abeere mukama w'obulamu bwo ojja mulaba ng'akyusa embeera zonna. Teeka emikono gyo mu kifuba gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nange nkwebaza olw'obulamu bwange era nzikiriza mu mutima gwange nga nkwatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina. Mukyala Sophie mu ddakiika emu tusabire essaala. Mukama tukwebaza olwa kino ky'okoze kuba bangi b'okuttekera bangi b'osinkanye Mukama Katonda kitange n'omukono gwo gw'amaanyi taata banyweze nga bwewanyweza batambule naawe Mukama baleme okuleka emabega mu buli mbeera yonna baleme okwegaana olwa famire olweyo gye bavudde Mukama Katonda kitange. Nsabye byonna nga mpita mu linnya ly'omwana w'omuyeka Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mikwano gyaffe abalungi tukkiriza Katonda tukyagenda mu maaso era twebaza omwoyo wa Mukama oyo atutambuza n'ekisa kya Katonda. Mukyala Sophie tukwaniriza Mukama 2019 akufugeko amafuta amalala ageyongera okulikodingira groups zonna atugatteko abantu group muwanguzi 14 obadde manyi bagitereezezza kubanga mu groups zaffe tuteekamu bintu birala byesittaza naye twongera bwongezi kuwa Katonda kitiibwa. Kuwa Katonda kitiibwa. Okay. Twebaziza nnyo Mukama. Nja kubanga mbafuna mwenna mikwano kasitandi na Madam Sophie ajja kubanga abambuulira ffenna abakola omulimu ogwo gw'okurikodinga manyi kigenda kutubeerera ddala kya mukisa era kinene. Lwaki nno Katonda ono omulungi tabanjagalira era abanjagalire era abankuumire Mukama abampeere nnyo omukisa. Olunaku lw'omwezi nga buli lwakuna every week wajja kubeerawo ku ssaawa 9 wajja kubeerawo service nga eri interpreted mu ngeri endala. Is it interpreted, translated? Ejja kubeera nga evvuunulwa n'abalala abatamanyi lulimi lwaffe Luganda basobole okuba nga bafuna access eyo. Kijja kubeera mu kyaki olw'ekisa kya Katonda. Mukama abankuumire. Nsigadde ndi Juliet Juko jeje wamu n'omuwanguzi waffe. Yes. God bless you. Thank you.